Oli ku program Munnansi weeyogerere mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza bazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza program Munnansi weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Omulwadde ali eyo yeetaaga mukisa, bizinesi azikoze ezitambula, afuna obubenje obumu obw'ebooda n'obw'emmotoka, yandyagadde okujja. Yeetaaga okumanya jjajja asobola okujja olunaku lw'otaliiyo. Abantu beetaaga okumanya okola lunaku ki wano ne lw'otalina kubeerawo. Olunaku lw'embuga lunaku ki, jjajja lw'owa abazzukulu. Mikwano gyange abalungi abandaba mbategeeza nti nkola lunaku lwakutaano na lwamukaaga. Olw'essande ndukolako kitundu, nengenda nenkumula neninda Mande nengenda mu ofiisi y'abasawo b'ekinnansi nenkulembera. Naye mbategeeza nti bw'oba ofunye accident manya waliwo ekintu ekikuli emabega, manya nti waliwo ekikunoonya. Waliwo accident ez'obuzi newabeerawo ne accident ez'enjawulo. Omuntu oyinza okubeerawo n'ofuna accident za mirundi 3. Obwo buba bubonero kiki ekikunoonya. Ng'oyinza okulowooza nti kugenda mu kkanisa, ogenda mu kkanisa tejja kukuyamba. Eyo nayo abakuyamba tebaliyo, kubanga nabo abagenze mu kkanisa okusaba bagaanye okutuula batuula ku ntebe bajeemedde Katonda. Naye gwe agenze n'osinkana omuntu atudde wansi ku mukeeka, ekitegeeza nti amanyi obwa Katonda. Kyova olaba ffe tubagamba nti afuna obubonero obw'enjawulo mudduke gye tuli tusobole okubayamba, ate bwe tuba kigaanye, kubanga ne Katonda ayinza okuba nga yalemererwa n'akuwunda n'akutonda, ne mu kutonda n'obeera omulema, aba yasobya aba teyasobya. So naffe tetuli Katonda, ate tusuubira nti ebintu byammwe biba mugiridde yinza obikolako ne bisobola okuba nga biggwa bulungi. Banze Jemba Lumira Mayengo. Oli ku program Munnansi weeyogerere mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza bazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza program Munnansi weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo.
mbategeeza abantu bange, gwe omulwadde andaba oba omuntu yenna andaba ng'onneetaaga, njagala nkusaba n'obuwombeefu onkubire ku ssimu eyo eri okwo ojja kuba ng'onfuna. Naye ng'olunaku lwenkola Lwakutaano na Lwamukaaga ku Sande nkolako kitono ng'abalwadde bangi. Mukama abampeera omukisa, ate mujje wano mufune emirembe, mufune omukisa. Emmere tojja nayo, ojja gisanga wano, buli kimu kyonna kibeera wano, ekyokunywa ekyokulya. Oli ku pulogulaamu Munnansi Weeyogerere, mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza abazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Wano wetuli wa Salo, wano wetuli wa Ssaalongo Lugaba, atuwa ebirungi okufuna atuwa ezzadde, atuwa obugagga, atuwa essanyu lyonna mu nsi, n'okusobola okuba nga tutambula mu nsi nga tuli balamu. Oli Ssaalongo Lugaba, oli yenna alongo Lugaba. Kale nno wano wetubeera, eno ennyumba ya Luwowa, Jjajja Luwowa y'ennyumba erira Jjajja Muwanga. Awo tusinziira Oli ku pulogulaamu Munnansi Weeyogerere, mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza abazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amannya n'eddoboozi bampita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza pulogulaamu Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Somero okusomesezaamu abasawo baffe aba Lubaale bagende batendeke bulungi abantu baabwe Lubaale waabwe, n'abo abalina amayembe basobole okugawanga obulungi, baleme kugamba nti amayembe bagatunda okutuswaza ku mirimu gyaffe gye tukoleramu, ate n'okusomesa abantu, kubanga ebintu eby'enjawulo bijja mu bifo by'abasawo b'ekinnansi. Oli n'agamba nti bano bacwezi,
bano Banyankole, bano Batooro, bonna basobole okujjanjabwa mu nkola yaabwe ennungi. Ekirala, essomero lino ne twagala lye tutereeza okukola, twagala buli musawo wa kinnansi aleme kukola bibi. Era kyova olaba nze pulezidenti wa federation, twagala federation ejeyo abasawo abalungi tusobole okubasomesa bagende mu maaso n'obujjanjabi bwabwe mu nsonga ya lubaale n'emisambwa n'eddagala, basobole okuwa omuntu eddagala eddungi, baleme muwa bidagala bigenda kumulwaza ate nga azze kufuna bujjanjabi. Abaana abato mubalambi. Oli ku program Munnansi Weeyogerere, mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza bazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amanya n'eddoboozi Mpita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza program Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Oli waba yagula amayembe agatali ga mu kika nga gamumazeeko emirembe, nsobola okugajjawo nengakwata kubanga nina bajjajja basobola okugajjawo era nga kwata ne gavaawo. Era mbategeeza nti abalina endwadde ng'ezo ez'amayembe agabatawaanya, abalina emiteego, ebisiraanyi, ebidandi, byonna ebitambo, bwe bajja wano nsobola okubajjanjaba ne basobola okuwona ne babeera bulungi ate ne baddayo bakola. N'oli lwaba ekiteega ekijjanjaba ekiteega kyangu nnyo, kantu katono nnyo, kubanga kyo tekirinamu maanyi mangi. Nsobola okijjanjaba nenkijjawo nekisobola okuba nga kitereera. Ku bbanga lyenkoledde bazzukulu bange sitandika butandisi mulimu guno. Omulimu guno nakutandika nga ndi muto, saasoma, lubaaleya yankwata ndi muto, naye ate muluddemu ebbanga n'obukulembeze ate mbuluddemu kubanga mmanyi ekigenda mu maaso mu ebyo by'obuwangwa n'ennono n'abantu baffe ababitambuza nabo mbamanyi nti ono mutuufu ono si mutuufu. Naye bonna kubanga omuntu wagenda mu kyaki nga alokose n'ajja ewuwo tomala gaguba bugubi waba omutereeza butereeza n'asobola okutereera. Naawe omusawo w'ekinnansi ate naba kutereera mu lubaale, bujjangu kutereereza lubaale oleme kugamba nti oli yonna amaanyi naye nga amaanyi togatereezanga, jangu otereeze nawe obeereko obulungi. Oli ku program Munnansi Weeyogerere, mwe tusinzira ne tukuba ttooki ku bikwata ku mbeera z'abantu. Olina enkaayana ku ttaka? Oli wa kibanja oba oli wa kyapa? Bakumenya? Tokkiriza kutwala ttaka lyo nga Emzo TV weeri, TV y'omuntu wa bulijjo. Kati nno kalira tusimbule. Lamusizza bazzukulu bange bonna n'abantu abandaba ku mutimbagano guno. Amanya n'eddoboozi Mpita Mwami Jemba Lumira Mayengo, Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Okyawuliriza program Munnansi Weeyogerere wano ku Emzo TV, TV y'omuntu wa bulijjo.
nti kubanga Lubaale akwata mwana muto takwata muntu mukulu, era abaana abato ababa batuzzeemu nga babaleese okubatereeza tubasomesa empisa n'obulombolombo basobole okuba nga bakwata bulungi ebyobuwangwa byabwe, ate n'eddagala lye tuba tubayigiriza basobole obijjanjabisa abantu. Era twagala Uganda yonna nga tukwataganye wamu ne National Drug Authority, twagala tusomesa abantu eddagala, era tutegeeza nti abasawo abakadde abamanyi eddagala mulireete eddagala eryo bajje balikebere, tusobole okuba nga mulifunamu nammwe mugende mulikozese mujjanjabe abantu nga balamu, nga tewali muntu akwekekera ddagala. Era wano njagala nteekewo ne factory ey'eddagala esobola okuyamba abantu nga balijja wano nga babula sitambuze nga Lubaale weesi mutambuze, abantu nga bajja wano nga bafuna lino ddwaliro. Wano si mayumba, gano malwaliro agange ag'ekinnansi mwejjanjabira abantu baffe aba Uganda, era kuliko n'amayumba agasulwamu. Bannange mujje mujjanjabwe, emmere ya bwereere, buli kimu kyonna kya bwereere.